Florence Nabatanzi ngono mutuuze ku kyalo Nakiganda ekisangibwa mu town council y'Ekiganda y'omu ku batuuze be tusanze nga beewuunaganya olw'ebyo ebyatuusewo ku makya ga leero waya z'amasannyalaze we zigudde ku nnyumba zaabwe ne zikwata omuliro. Bagamba nti entiisa batuuseeko tebagirabanga olw'engeri amasannyalaze gano gye gaabwatuseemu ne babulwa n'engeri gye bayinza okuddukamu. Abaana bava ku ssomero basala mbagamba muddeeyo abaana bakumi wali ne badde amasannyalaze ne gakutukamu wakati ne gajapa ne gaaka n'ekyomukisa omulungi omuntu omukulu nabaddewo ne mbagamba muddeeyo buli akyasala muddeeyo nakoze ogwo omulimu. Kati ngenza okulanga nti kibwatuka omulundi gumu nga kigobwetu ng'abaana badduka nga bagamba maama amasannyalaze gakoze ekigakutuse ngenza ofulumenu nga waaya zonna zikoze eki zikutuse wallahi neralikiridde ne tuyaaya n'okwagala okusitulayo omulwadde mulima nga tukyamusobola kuba yakutuka okugulu. Amasannyalaze ezigwa ku ttaka maama nankabirwa kyabulabe nnyo. Tubadde tusaba obuyambi waya eziyita ku mayumba waggulu kyabulabe nnyo. Amasannyalaze agoogerwako ge ga 3 phase. Abatuuze bagamba nga amasannyalaze gano bwe gayisibwa mu kitundu kyabwe bo tebaapimibwa nti baba bali mu kkubo lyago nga beebuuza ate lwaki gayisibwa ku nnyumba zaabwe waggulu. Tegeeza amasannyalaze galina buzibu mwe mugende mukole ebyammwe mwebake ne tubagamba ebyo mwogera waakiri mbiteeke mu buwandiike mu bituwa era kyalema. Kuzimba wano tewaaliwo amasannyalaze gajja luvannyuma ne bagatuyisa ku nnyumba waggulu naye tusaba buyambi oba amasannyalaze batusasula tusobole okuba ntuvaawo. Mbu bazze basaba okuliyirirwa waakiri baamuka ekifo kino kyokka nga tebaddibwamu. Abuyambi eri abo bonna bekikwatako batuyambe tuve amasannyalaze kubanga azzeyo endovu zadde gatandise n'okutuka nga gagwa ku nnyumba singa adde bwakiro abantu badde bagiira mu nju. Kuba abali wano tetulina nnyo obusobozi buli awo batuyambe batudduukirire ku baana baffe. Kati nganze nnyina abaana babiri ng'omu akandagawo. Balina okutya nti n'abaana baabwe olwo amasannyalaze gayinza okubakuba anti buli lukya waya zikutuka. Kuba abaana bonna babaddewo bali bonna nga abamu bavuddeyo ku ssomero bali wano abaana ate abato. Twe tugenda fiirwa abaana kumpi nga 15. Ekibizi kya gavumenti oba ky'abakulu abatwala ebitongole nga bino bavaayo ng'abantu bamaze okufa. Tugezezzaako okufuna abakulira ekitongole ky'amasannyalaze Emityana okunnyonnyola ku nsonga eno naye ng'essimu zaabwe tezikwatibwa.